edda batikka abaana 6 ku ppiki emu n'osanga nga singa akabenje kajja abaana abo tebayinza kutaasibwa. Kino tekigenda kukoma ku batakisi naye n'aba boodabooda buli wakidduka. Nasanze juuzi owa tukutuku ng'apakidde obwana mu tukutuku abutwala ku ssomero. Ensi efuuse nti buli muntu kati akola kyayagala. Twagala abavunaanyizibwa batwale obuvunaanyizibwa okulaba nti ebikolebwa byebyo ebijja mu mateeka, so si buli muntu kumala gakola kyayagala. Wano mu Masaka twagala kwetereeza ekigudde awalala kibadde kibi nnyo era nsaasira abazadde abafiiriddwa abaana mu ngeri ey'ekyejo era nsabe wano kireme kutuuka. Twafuna okwemulugunya okuva mu bazadde. Emmotoka ezimu ezitikka abaana nkadde nnyo tezisaanidde na kubeera ku luguudo. Njagala tukwatagane n'ekitongole kya poliisi ekya traffic okucekinga emmotoka zino n'okuziwa satifikeeti nti eno esaanidde okwetikka abaana. Ate naye kirala ne badriver baddemu bagezesebwe okulabira ddala nti driver ayina ebisaanyizo. Abamu ku badriver bajja okuvuga emmotoka zino nga batamidde, abalala nga bataddeko ebiragalalagala. N'olwekyo kyetaagisa okufaayo ennyo ku bulamu bw'abantu. Twagala poliisi ekwatagane n'education department eyaffe tufune registration y'amasomero agayina emmotoka ezitambuza abaana, ate era tutegeere ne routes emmotoka ezo gye zikola kituyambe okuziyiza. Worship tulina challenge eri emu ku nguudo ezisinga obungi amasomero gaffe agali ku kkubo obupande obulaga amasomero abaana abasala babusalako. Kati weesingana nti amasomero gaffe agali ku kkubo agasaza abaana twera tezirina bupande obwo obulaga nti nno waliwo abaana abasala abagenda okusala oba waliyo essomero. Kati tukubira gavumenti n'ekitongole kya wakisi obupande obwo buzibwewo. Kati ng'ekyokulabirako tulina amasomero agali ku kkubo agasaza abaana Exodus n'amasomero amalala Nyendo Public n'agali eno Kimanya Kabonera. Obupande bwonna obwaliwo obwedda bwe baali baddaabiriza oluguudo na luno oluguudo lwe bakola olw'ekyotera, obupande bwonna baabuggyeko. Kakati kitegeeza nti fans ezitambula tezirina kulabulwa nti nno mu maaso waliyo essomero. Kati n'olw'ensonga tukubira abayinula n'abawakisi bazzeeko obupande obwo ate babusimbe nga bwe bwaliwo eri n'eri. Ate n'ekirala nti waliwo ku lw'embalala waliwo buhamps obwali buli buziyiza emmotoka okudduka, naye obumu nga bulinaanya amasomero obw'omu buhamps obwo bwonna baabuggyako. Kati ne tukubiriza abawakisi bazzeewo buhamps obwo balabisobose abaana okusala obulungi ku masomero ago agali ku kkubo. Okusaasira abazadde abafiiriddwako abaana baabwe mu njege gye twawulidde olunaku lw'eggulo, ng'ate era ne wiiki eno yennyini ng'etandika era twafuna obuzibu bwe bumu, train bwe yatoomeregana ne bbaasi era ne wabeerawo abafa. Nga sekuritale wa wakisi Masaka City nkungubagira wamu n'abafamire eyo
tusaba Omukama emyoyo gy'abagenzi agiramuze ekisa ate n'abafamire abasibe ekinyo. Bwe lutuukidde olunaku lwa leero nga mu kibuga kyaffe ekya Masaka City mulimu enguudo eziri mu kukolebwa. Nja kunokolayo ng'oluguudo olwa Mutukula Masaka Road. Oluguudo olwo luli under construction, naye tufunye okusoomoozebwa nti entambula y'emirimu yakasoobo, so nga ate we tulaba ebintu ebiti ebijja bibeera mu bitundu ebirala, naffe kituwa okwennyamira n'okweraliikirira. So tusaba bannaffe abakola oluguudo bongeze ku sipiidi tulabe nga tusobola okwetangira ebimu ku bizibu bino. Already tulina abantu baffe abafiiridde ku luguudo olwo abasoba mu 20. Tetwandietaaze kuddamu kulaba nga tufiirwa abantu mu mbeera ey'ekyoyonoonere bwetyo. Tulina ebitundu omwali humps mu luguudo luli olukadde. Tujja kwongera okusaba gavumenti saako ne minisitule ya works ekintu ekyo bakitunuulire nnyo. Oluguudo olwo mu buli butawuni obw'enjawulo bafube battereyo humps okusobola okukendeeza ku ndiima, kubanga bannaffe abakozesa ebidduka empisa oba discipline mu kuvuga ntono ddala, so kijja kukosa ate bannaffe abalala abakozesa oluguudo olwo. Tuyina amasomero ku mwasanjala y'oluguudo olwo. Tuyina amasomero okutandikira ddala e Kabonera, awo wonna waliwo amasomero agali ku luguudo. Jangu St. Vincent Kyamuyimbwa, ojje wano Ekyanjala Hilltop, ogire ddala waliwo Nabine naawo waliwo amasomero, ogire ddala Bisanje ku Ekereziya awo wonna amasomero, n'Ekirimi awo wonna amasomero. Obudde buno ekkubo eryo we baali sala gazi nnyo. Mu kubeera nti gazi, ate abaana batambulira okwo nga bagenda n'okuva ku ssomero. Tusaba batuteerewo humps mu bifo ebyo obudde buno. Ate era tusaba waba weetaaga okubeera signposts eziraga abavuzi b'ebidduka nti wootuuse wonaatera okutuuka waliwo essomero, nazo tusaba ziteekebwewo tusobole okukuuma abantu baffe, abaana baffe, saako n'abakozesa ekkubo eryo nga bali safe.